Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njalo tegeeza abantu mwenda bana Uganda nga sawuddemu ova mu ggwanga ki oba kitundu ki ekya Uganda. Waliwo olukwesese olugenderere olw'okulaba nti banna Uganda bannakabala eri abantu batuyingiramu nga tetumanyi. Naye njala tegeeza buli munna Uganda yina naddala omwana w'obulenzi n'omwana w'obuwala mwegendereze nnyo okuba nti ensigo zammwe nkiddamu mwegendereze nti ensigo zammwe enneekusifu ziyinza okusaanyizibwawo olw'okuba nti bano batamanya nga bamalidde okusaanyawo ensigo zammwe zeziriwa nti lutubadde tumanyidde nti towasanganya na bannayuganda ffekka ne tuyingiddemu ensigo ez'amawanga amalala nga baazisindika kigendera okukola ekintu kino. Omuze guno ogwatandikira mu Bunyoro ng'abasajja batamanya ngamba abanyamulenge abaafubutuka e Rwanda balina omuze ogw'okujja okusindika abaana ab'obuwala ebijuujulu okujja mu bitundu by'e Bunyoro nga bawaayo abaana baabwe ab'obuwala okuwasibwa abantu b'omu Bunyoro naye ng'ekigendera kyabwe omuwala ontawasa muntu atalina ttaka oba atalina kibanja wepongo era neki olina n'ekyapa omuwala ono bamukwera bwe ne mu return muyinza okubeera mu bufumbo buno okumala emyaka 3 oba 2 omuwala ono kennyini akwejjirawo n'asigaza ettaka eyo kati bwe bati system gye baguddewo ey'okuwamba amataka. Kino nno kiri mu Bunyoro kiri mu Buganda kiri mu Busoga kiri e Tooro kigenda okubuna Uganda yonna mpola mpola. So bannange nno mwegendereze nnyo ensonga eno ne mugitwale nga kikulu kubanga abantu bano balina emitendera mwingi mu bayista okutandika okwebuliza mu Bannayuganda okubanga batwala ettaka lino emitendera mingi. So ekimu ku kibba ttaka ekitandise okubeerawo kati kitandikidde mu bitundu bya Buganda Bunyoro Busoga n'okweyongerayo mu Tooro Footpoto ne mu Balanza kyatuukayo dda okuba nti batamanya nga bava mu nsi zituliraanye okujja okuwasa Bannayuganda n'ekigendero eky'okubanyagako amataka gaabwe ng'amaze obatta okubajja mu budde. Wano no wengero tandika n'ekigula lugi nga mbategeeza nti ensonga za Buganda nga muzirabe essaawa zino nga batulina nti oga nti ensonga zaffe za gavumenti ya wakati ntankane ng'empale zaafuga eggwanga lino ng'ate mugwira era n'eza Buganda nakati ndeko zino bwe zoolekedde okubeera olw'ensonga nti Buganda nga yensi oba ekitundu ekyali kyetongodde kigenda kifuuka ekyokusekererwa eri abantu kubanga abantu abasinga obungi beebuuza Buganda gye baali bamanyi yadda luddawa era bakulembeze ekyabasangibwa mu Buganda. Kino nno gwali muteekoteeko gw'amaanyi nnyo olw'okuba nti Yoseri Tabaisirwa mutabani wa Kalekyezi ne banne baatandika okuteeka ensigo enkyamu mu bitundu ebisigadde byonna ebya Uganda okuba nti baagala kweddiza Buganda. Mu kino baasooka ne baddira ne bayingiza abantu baabwe mu bitundu byonna ebyetoledde Buganda. Tewali kitundu kye bajjozenga Buganda. Ne baddira Mityana, Busujju, Gomba, Mubende yonna ne beetooloozayo abantu baabwe bebaze bateeka ku mataka nga bagatwala. Era njagala okukubira omulanga abantu mwenna abali mu ebweru w'amayanja mu bamagulumira bagenda okunoonya obuuma. Bw'obanga olina ettaka ly'obujjajjaabo obanga ttaka liryo liri mu bitundu bya Buganda nga tokyalina ky'olikolerako, njagala kutegeeza nti wandiyanguwa nnyo oba yanguwa nnyo osobole okusevinga ettaka ly'obwajjajjaabo oba ettaka lyewegulira ku nsimbizo kubanga batamanya ngamba bamalidde okutwala ettaka lino nga tebalina gwe beebuuzizzaako olw'ebigendero byabwe kubanga bajja kuwamba nsi na kugimalawo ng'era balina gye bayitamu okuba nti bakola ebintu bino. Ntandise bwe nti njagala information eno egende eri Honorable Lutamaguzi Semakula. Honorable Lutamaguzi Semakula jo nakuyisizzaako notification nesirooza nti bwagyolidde naye nkimanyi bigo ebyengenda okwogera obimanyi. Mbyogera okusinziira mu kkowe lino. Ekisookera ddala gw'omu ku bakulembeze abasangibwa mu kitundu ky'e Nakaseke ewali ettaka ery'obwebange erya Buganda weppona eri abantu ssekinnoomu. Naye Lutamaguzi Semakula ofuukidde Yoseri Tabaisirwa mutabani wa Kalekyezi ne mutowe Salim akandanaho sali ne mutowe George akandanaho gwe muyita Salimu Sale akayinja mu ngatto ng'obalemesezza okugoba abantu ku ttaka okutwala ettaka ly'abantu weppona okutwala ettaka lya Buganda nga okunga abantu balemere ku ttaka n'obutalivaako. Kino tekiresse omutamanya ngamba Yoseri Tabaisirwa mutabani wa Kalekyezi ng'ali kyekimu. Nababulidde ku lunaku lwajjo ku bantu ba deployinza okuba nti bagenda ssaanyawo Obuganda nga bayita mu kuwamba ettaka n'okulitwala nga mu nsonga zino abali mu Buganda mulimu omwami Kalekyezi Kayihura, mulimu omwami Kalangwa, mulimu omukyala Ruth Nankabirwa. Abo nno be bali mu Buganda. Naye abantu bana bali mu Buganda ebikolwa bye bululi mbadde biraba.
kati bw'owulira nga mulimu kalangwa nga yo bamuteeka eri saidi ze Kayunga okubanga atigomye eno ono Ruth Nankabwe weefudde nti yatwala Kiboga ono kale Kayihura yakola dde omutindiro omutenderago ogw'okukyankalanya n'okubuzaabuza n'okutematema bana Uganda okuba nti abaawulamu. Bwe twogerera essaawa zino Honorable Lutamaguzi Semakula omusajja omuganda akiikira Nakaseke muganda njala kuwa obubaka buno bugende gy'oli nti oteekeddwa olukwe oluyinza okujja mu budde olw'okulemesa ettaka lino butatwalibwa. Naye ng'ate abatamanya ngamba abali mu nsonga zino mwe muli ekitongole kya Buganda Land Board ekyaffe kirowooza kya Buganda bebamu kubakimba n'abatamanya ngamba bano okuba nti bagenda kukola enteekateeka zonna eziraba nga abantu b'e Nakaseke bagibwako ettaka balikwasibwe abasigansimbi ab'ekifuulannenge nga Yosefu Tabasiro mutanu wa Kalekyezi wepo ne mutowe Salimu Sarakanda naho ne Kaloli Charles Peter Mayiga Wasanya bali mabega bino okukola ebikolo bino by'okutwala ettaka mu Buganda. So muganda wange Honorable Lutamaguzi Semakula mwenna Baganda buli omu ne mu Uganda muleba na Uganda mwenna musabire nnyo Lutamaguzi Semakula olw'ekibambula ekinza omuntu osibwako gavumenti ya Yosefu Tabasirwa kubanga afuuse ekikongoliro mu kkubo ly'abaana basajja okutwala ettaka. Kati nno ekiggula luggi kiwedde njagala kutandika ne vidiyo ey'olwaleero. Vidiyo olwaleero ngitandise ntya njala gitandika bwenta. Ebiseera bisinga omuntu bamufuula nti mukulembeze mu Buganda naddala nga Katikkiro. Ebiseera bisinga yabatandikirwako ensonga zonna ez'Abaganda. Naye munnange nazzikuno omukulembeze gwe baatulondera oba omukulembeze yalondebwa ne yewaŋŋamya mu ntebe oluvannyuma lwa mukama we omukumula omukono mu kibya mu mwaka gwa 2016 n'alemeramu nga mukama we owookubiri oba eyamuwa obuyinza buno Yosefu Tabasiro mutabani wa Kalekyezi amulemezzaamu. Nzize mbagamba lunye nti omwami ono buli adiringa naye okukola bizinesi y'ennaku lwa Buganda n'empapula ze musayininga mpapula nkyamu n'abagula ettaka mugula ttaka kyamu kubanga ebintu byemugula Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nnyondo tagira kyamanyiiko era talina gwe yasayiningidde ku ttaka ekyo mukimanyi bulungi. Naye olw'okuba nti bano abasajja bo baafuuka bamputtu tebawulira buli kimu baagala kikozesa maanyi n'obuliisa maanyi ensonga lwaki bakola ekintu kino. Navaayo ne mbagamba nti Mayiga bukyanga lubanga lwa Mmindi Abaganda bafunye ebizibu ebyenjawulo ku ttaka tavaayo kunyegadde okwogera ekigambo n'ekimu olw'ensonga tumaze okitegeera nti omusajja ono ali ku kamu ku bubondo obwateekebwa mu Uganda okutandika okutimwa bannayuganda okubatwalako ettaka basigale ettayo ku bujjajjaabwe oba ku ttaka lya bajjajjaabwe nga tebalina kye beesikidde wadde akawande. Ntandise bwe nti ebyokulabirako bazze bakuba abantu mu bitundu by'emubende Mityana ku mataka omwami ono nga tanyega. Ne tugenda mu bitundu ebisinga byonna ebya Buganda nga Buganda Land Board ye kennyini egwa abantu ku mutaka omusajja ono nga tanyega. Ne batuuka okutunda embiri batunda okutunda ensozi ettaka lyonna erya Buganda ne litundibwa ng'omwami ono tanyega kyokka nga ate abatunda ettaka lino abamanyi bulungi akolagana nabo. Muno omuli ekitongole kya Buganda Land Board omuli n'abatamanya ngamba baadiringa nabo okukola emirimu gino. Tekyamumalira ne bafuna mission ey'okuba nti bagenda kyusa ettaka lyonna erya bwannannyini balifuula ettaka lya gavumenti kwe kuleeta abatamanya ngamba bonna abeeta nti bannamateeka ne basiisiira mu Bulange Mmengo. Era wenjogera nti Bulange Mmengo tekyali nti kitebe kya Buganda wabula kitebe kya Charles Peter Mayiga ne gavumenti ya President Museveni kubanga baakiwamba. Yensonga lwaki kati 10 bamaje aga SFC ne Munduzi Rwanda Mayinja yali yeewuunya nti lwaki kati olubiri lukumi bamaje lwaki Bulange kumba maje mukitegeere lunye nti nno abasajja obuganda babuwamba dda ngero omukozi yabuwamba ye Kaloli Charles Peter Mayiga omutamanya ngamba akoleyo Tabasiro mutano wa Kalekyezi okuba nti bawamba Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka bamuwambiramu era tekyali kubuuza yensonga lwaki Obulange tebukyagenda balangira na bambejja mugenda bantu ba bulijjo abazze okutuladdiriza okubba ettaka n'okusengula abantu ku mutaka. Mulabe video ezisinga obungi embiri esinga obungi zigenda zimenyebwa era zigenda zirumbibwa naye nga abantu ali mabega okulumba embiri zino we muli Kiwalabe Male omuli Charles Peter Mayiga omuli n'abatamanya ngamba abalabe kwese weponga n'omukyala Sara Kagere n'omukyala Agnes n'abalobwa David Wasajja n'abantu abala abali mu Buganda abeefudde nti ba kitalo naye nga tulabeka ab'ekitalo emirembe engalo kubanga giyita abala ne bajja muno nno nsimbudde ntya mu kkoero nja kusimbula bwente. Mwalaba ebyagwe Lusanja ettaka eryo lyalivunaanyizibwa ku kitongole kya Buganda Land Board era ne yawulisi yemanyi lyatwalibwa tewali kintu kyonna kyakolebwa ku bantu baali be Lusanja. Kino nno kye kintu kye kimu olukwerenaguddemu olwa Yosefu Tabasiro mutanu wa Kalekyezi okutandika okubungeesa abaana bannambi n'abatali bannambi nga basangibwa mu Buganda wepo mu bitundu eby'Ebunyolo mu bitundu eby'amambuka ga Uganda ne mu masekati ga Buganda oba kye tuyita Central Region eyaffe eya Buganda.
mu kino no bateeseteese okuteeka abatangamanya ngamba bagenda okukolagana ekitongole kya Buganda Land Board okutandika okunoonya amataka gonna n'okuba nti bazuula ebyapa by'abantu abo bye baali bakukidde okuba nti ettaka lino bagitwala. Njagala bawako ekyokulabirako. Mu mambuka ga Uganda eyo bateekayo kye tuyita mu biseera bateekerayo olutalo wakati wa Koni eyagambwa nti Koni wakati wa Museveni ne Museveni olinga Museveni bamuyita Koni E ono Museveni bamuyita Koni B bye bateekayo olutalo bakwatanga abantu ne babajja ku mataka gaabwe ne bateeka mu safe zone mu kye tuyita concentration camps niye abantu bante basobola kudda maka gaabwe era basigala balusiddemu akaba amataka de Buganda nti abaganda basinga obungi bagenda kuyaggayaga ku ttaka lyabwe nga naye abayaggayagazisa be bantu bennyini ababalowoozesa nti baganda baabwe boogera olulimi lwe lumu nga bakulembeddwamu omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga. Omwami ono nno mugezi yeefula nti mugezi naye ng'alowooza nti yasinga bagezi okutegeera naye ng'abantu bamulaba era bamukeneka. Y'ensonga lwaki ennaku zino bw'atuuza olukiiko lwa Buganda abantu abajja mu lukiiko luno bamunguuba oba bantu batono nnyo kubanga baakizuula nti omumpembe bakolaga nabo yavadda ku mulamwa ogwa Buganda yeekolera mulamwa gugwe ng'omuntu okutwala amataka g'abantu n'okubanga akyankalanya obwakabaka n'obulombolombo n'enno bwakabaka. Kino no kitandise kitya? Njala bategeeza nti okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yagenda mu buwambe ne bamukolako ebikolobero byamukolebwako Charles Peter Mayiga muloddokayi yawamba obwakabaka era mu buyinza bwe weewa ne Yoseri Tobasiro mutani wa Kalekizi bwe yamuwa kwe kutandika okukyusanga abafuzi baafugana b'emmengo nga tabuzza ku Ssaabasajja Kabaka kwe kutandika okuyisanga embalirira ya Buganda nga teebuuza ku mukama we Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'okuba nti asobola n'okugoba omukungu yenna Ssaabasajja gwe yawa obuyinza nga talina gwe yeebuuzizaako. Kino kitegeeza ki nti enkyukakyuka gye mwalaba emmengo mu byaliyo kuno konna kwali kuseetinga kulaba nti Mayiga aseetinga ebintu bye nga bw'anaabitambuza. Ekisooka njagala bawooninga nga sinnakkirira wansi eno. Bw'omanyi nti oli mukungu wa Buganda oli musajja Muganda akyalina empeke emera nga toyagala kufa weewala okugenda emmengo mu bulango okulyayo ekintu. Bw'oba owulira nga tokolagana Mayiga mu nsonga za Buganda mwewale. Bw'oba owulira nga okyagala obulamu weewale ekintu kye bayita olukiiko lwa Buganda. Kubanga tukizudde abamasaza mangi bakiridde wasenkaaba olw'okuba nti badde bakolera Buganda. Tukizudde nti ab'omukiiko ababadde mu lukiiko lwa Buganda bakiika bakiridde wasenkaaba nga bawakanya enkola ya Charles Peter Mayiga Wasanya ne bafa. Tukizudde n'abala bangi balulira ku nsiko olw'okuba nti bawakanya obukulembeze bwa Charles Peter Mayiga n'enkola y'emirimu. Emmengo wajjudde akatwa tewakyali mirembe mbajjonyola ng'obudde bukyali mukitegeere ng'obudde bugenze nti omuntu yenna adiringa ne Mayiga odiringa naye ku lulwe olw'ensonga nti ebintu byonna byakola abikola nga mukama we tabimanyiiko kubanga baamugobadde mu 2016. Kati nno ennamusa bw'eva ku nnyooge omwami ono ensobi gy'akola oba gye yakoze endala kwe kuddira n'abanga yeetabye mu kikolwa ekyokusaanyaawo embiri zonna ez'Abassekabaka n'ekikolwa ekyokubba enjole z'Abassekabaka zonna mu mbiri gye zaakola ki gye zaasiisira. Mujjukire nti waliwo Bassekabaka abagaana okuziikibwa oba bagaana okuwummuzibwa bo ne basigala mu mbiri zaabwe nga gye bali nga baagaana okukola ki okuziikibwa gye bali. Kiwanuuzibwa nti Bassekabaka bano baalina amaanyi ag'enjawulo era nakati nga bakyasobola okutuula ku mutwe gw'omuntu bogo omukongozi ne balanya ensonga zange bwe zaagala zibeere olw'okuba nti omutamanya ngamba Kaloli Wasanya ye enkola ye gy'amanyi yakalogo kalenzi ne bande baakola emirimu gino bo baasalawo Obuganda obusibaga n'okusibaga Abaganda bonna wepo n'okusibagiramu Ssaabasajja Kabaka okuba nti bakola emikolo gino. Badidde nga batambula ku buli lubiri lwonna olw'ennono nga babbayo ebisigali by'Abassekabaka nga babitwalira omutamanya ngamba Yosero Tobasirwa mutwani wa Kalekizi wepo ne mutowe George akandanaho mwe gumuyita Salimu Sale nga beetaaga amaanyi agagenda obbabeeza mu bukulembeze. Bano tebavudde okwo ne batandika okuteekawo abalangira n'abambejja ab'ensoole. Kati waliwo bali be nasooka obbagamba kansooke mbanyonyo ndyoke nzije ku balangira ab'ensoole oba b'ekikwangala. Mu balangira n'abambejja be nasooka obbagamba ab'ensoole mujjukire nti Obuganda buzze buli ku nnono n'obulombolombo nga bulambulula famire z'abalangira n'abambejja zonna nga bwe zirina okubeera. Ate n'akalombolombo ak'Abaganda nti kakulembera abalangira n'abambejja wepo ne Ssaabasajja Kabaka ali ku ntikko. Abalangira bano babeeranga bakama oba ba boss
bawo bonna abakolanga emirimu mu Buganda ennaku zino ate abo abakola emirimu Buganda beefudde nti babakama babalangira n'abambejja kitulazaawa kitulaze oto Buganda buli kuliseberwa enju banatera obufulumya buveeko obudda nja kusooka okubira abalangira n'abambejja omulango ogutakungula wabula omulango gubazuukusa nti nazzi kuno ng'abalangira temulagirwa nazzi kuno ng'abalangira musiima busiimi n'abambejja n'ekikwasa ensonyi okuba nti abalangira n'abambejja mwesudde gwa naggamba mwemukidde bunyoro gy'obeera temulidda Buganda abaana bammwe muli babuulira kintu waliwo Buganda waliwo nnono n'obulombolombo era Obuganda n'abalangira balina ettaka ng'ettaka mukimanyi bulungi nti abatangamanya ngamba beesomye odditwala olw'okuba nti balina emmundu ate nga beesomye okusaanya Obuganda tekijja bagasa kuba nti muba mulwanira obukulembeze n'okuvuma n'okuvoola Ssaabasajja Kabaka naye ng'omusajja mukimanyi nti musibe n'emmundu ezimuliko kumwe tewali alina mmundu ku mutwe nga yaliko emmundu ku mutwe ne musigala nga mukyojja ku luwonzi ne musigala nga mwogera amafuukule gy'obeera nti lumonde gomwalima oba gomwasiga yagaana okukungulwa Ssaabasajja Kabaka yagaana omukungula oba gye mukolera emirimu gyammwe nti kwezuula ng'obudde bukyali mbulya gw'oyita naye nkubuulira empisa ze mutegedde bulungi nnyo ebiri mu Buganda naye omuntu ajja kubuuza ekibuuzo kimu ekyesimba nti gwe alima empindi ku mabega ga Ssaabasajja Kabaka oba amusuna ku luwonzi gw'okozewo okyo gujjako okwogera ebigambo bugambo nze mukopi nvaayo n'ennambula ensonga zino naye nzibabuulira naye mmwe abalina obuyinza abalina ensibuko n'obuddo nti Obuganda buyimiridde ku ggwe mwe musirise kati bo abakopi bagenda kwogera ki namunsi oba musibe kitegeeza n'enkuyege ensibe namunsi oba musibe n'enswa nsibe kati nno namuzinda bw'ayingira mu kiswa kino kiba kitegeeza ekiswa kigenda kufuluka kitegeeza ki nti ekiswa kye bayita Buganda essaawa na kiyinza okufuluka singa temuvaayo kukola ki kwerwanako kigenda kufuluka kitya ntandise bwe nti abalangira ab'ensowole oba omu ku balangira ab'ensowole ye David Wasajja ono nno ebyaddala mulangira nesso wa Buganda omulangira o Fort Potro otolo ekabaziika mu lubiro kabaziika kubanga kitaawe y'omu ku baali nfanfe ba omulengenzisa Edward Muteesa era gye batambuliranga eyo nga basajja bakulu gye basinkaniranga abaagala abo baba bakabiite baabwe gye batira ebyambaba byabwe Wasajja n'azaalibwa olw'okuba nti Wasajja akulidde mu Buganda ate nga takuliddemu nti akulira ajja mukulu nga Bombuzzi n'abeera mu Buganda ebyabawo byambi bibanyodde sigenda bibaddamu kwe kwefuula omulangira wa Buganda olw'okuba nti Obuganda busembeza era stiru twamusembeza baba bamusembeza n'atuuka mu ly'olulangira nakati mwakajjalidde okuba nti ate atunze ebintu bye yasangawo ne tulowooza bw'anaabitunda agenda kuddawa kubanga Wasajja ettaka ly'ewakatunda lyokka mu Buganda n'ogenda n'ogula amaka mu Amerika n'ogula amaka mu Bungereza njala kubuuza lwaki otunda ekintu ekitali kikyo oba woomanya nti otunda baga nti akatali kabbe amagula mu mulyango olugero bwe lutobero gwe olufumo akatali kabbe amaki akatali kabbe amagumba oli osuula mu mulyango ekivunulwa nti bw'oba oli enkoko nga yo nga tewabbye enzibe amagumba osuula mu mulyango era bw'obanga waguze ekyennyanja nga tewabbe kibbi bw'okiri amagumba osuula mu mulyango nga n'ebyoyo osobola obbirika mu compound teri agenda kubuuza waki tewali weze compound njala kubuuza Wasajja bw'obanga oli mulangira wa Buganda ngera okimanyi nti by'otunda bibyo lwaki kiki ekikwaliza otunda ettaka lya Buganda ery'obwajjajjaabo era kiki ekikwaliza otunda ebintu bya Buganda yumba mu Amerika ne Bungereza weŋŋambira nti akatali kabbe amagumba oli osuula ki mu mulyango gwe lwaki bw'otunda ebintu by'olowooza nti bibyo ate osente zivaamu ogenda zigula mu bintu bunaayira kiba kitegeeza nti ebintu by'otunda okimanyi si bibyo okwatamu byanguwa Obuganda bugenda okufuluka oba ekiswa kigenda okufuluka nga gwe lwayabadda olina gy'olina gy'osobola okgenda nejjukira omusaayi gw'abajjajjaffe omusaayi gw'Abassekabaka gwonna ogwayika okugaziya Obuganda n'okubeezaawo ettaka lino lyonna tolowooza nti tugenda kufatta gw'ogenda okinambuka otambule n'abazzukulu bo n'abaana bo kubanga osaanyiza Obuganda olw'ensonga ez'obeezo endala Wasajja y'omu ku nsowole ze nagamba edda bwe kiba kisoboka genda e Bungereza nga bwe wasobola okugenda okuggyayo blueprint ey'ekyapa ky'olubiri lw'Emmengo ng'ogenda kikwasa omutamanya ngamba Yosefu Tabasula mutanu wa Kalekyezi batwale olubiri kyekintu kyekimu kye nagamba nti genda mu Bungereza oyogere n'abo abakuwa ekyapa be bantu be bamu abalina endagabutonde ya Sir Edward Muteesa
bakujjeko omusaayi bakebere endaga butonde bwe befaanagana ya Sir Edward Muteesa nja kwetondera nze kyemanyi tefaanagana Sir Edward Muteesa okusinzira ku rekodi ze nnina yensonga lwaki okola effujjo lino lyonna okutunda obwakabaka okutunda ebintu bya kabaka n'okuba nti oli mu lukwe olwagala okusaanyawo obulamu bwa muganda wo eyakusenza kubanga jjukira abasinga obungi baali bakugobye nkiddamu abasinga obungi baali bakusenzezza luti nga kikere naye olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka musajja muwombeefu mugonvu ng'olujegere lugali kuba tugamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo obukalu bw'olujegere bwe bunafu bwalwo kati olw'okuba mwasanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wokubiri musajja mugonvu ate muwombeefu ebigambo alina bitono n'atwala obuvunaanyizibwa okuyingiza naye ate omufuukidde ekyambikwa wepo ne banno ensobole abantu bano wammanga waliwo omukyala omumpembe eyeeyita omumbejja naye nga tesi mumbejja Sarah Kagere ono amanyi ekika kye bulungi nnyo era nga nekitaba mumanyi ebyafaayo ebyaviirako Sir Edward Muteesa okufa okutuuka okukisa omukono mu ggwanga ery'Abongereza ezimu ensonga zaava ku kisonga za buzaale bwe olw'ensonga nti kitaawo w'omukyala Sarah Kagere yakimanya nti Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Muteesa yatta ekyama ne maama wo naye ng'ate mu buzaale bwo tewali mwana wa Muteesa okimanyi bulungi nnyo ekyavamu kitaawo n'awaba omusango mu kooti mu high court ya Uganda omusango guno ne gwongezebwayo mpaka Bungereza ekyanyiiza n'abakyala wa Bungereza ekyamuviirako n'okutandika okukolagana ne gavumenti y'omumpembe Obote okusanya obwakabaka ne Sir Edward Muteesa ekyamuviiramu okufa yensonga lwaki mbagamba nti omukyalo ono Sarah Kagere gwe mulooza nti mumbejja ono si mumbejja y'omu ku nsibuko y'ebizibu byonna ebyolekedde Obuganda bukyanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi akwata entebe atandika atya okufuuka ekizibu nga bwe mbaga nti obugonvu bw'olujegere bwe buwangazi bwalwo bageemaanyi gaabo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi wokubiri yatuula n'amanya nti obuvunaanyizibwa obw'okukumaakuma abaana abalangira n'abambejja ayinza obutabusobola bw'omu n'asalawo addire ku buyinza obumu obutono abukwasi ono gwe yalowooza nti mwannyina era n'awandiika ebbaluwa namutayika n'agimukwasa era n'ategeeza baganda be nti munnaye empadde obuyinza obumu ku mwannyina z'ono Sarah Kagere nga ye amanyi nti ono mwannyina ejja ddala naye omukyalo ono omumpembe n'addira obuyinza obumu ku bwamuweebwa okuŋŋaanya abaana ba mugezi Edward Muteesa okukapitalizing oba kyekutuyita okusinziirako okutandika ate okujojobya abaana ab'entumbwe za Muteesa batya nga bwe bagamba nti omwana omuwala asirana nnyina n'omwana omulenzi asirana kitaawe Sarah Kagere olw'okuba nti ye yeroose okuba nti mumbejja wa Buganda ng'ate si mumbejja wa Buganda yaddira ennugu gy'alina olw'okuba nti akimanyi mwana sinzaalwa oba si wa ntumbwe ya Muteesa ng'ate n'ebyafaayo biraga nti omukyalo ono akimanyi nti obuvuyo nnyina bwe yakola mu Buganda ne kitaawe n'agifuula ennugu okucunya Sir Edward Muteesa olw'okuba nti baali baawukanya maama waabwe nti maama wa Mutebi yali mulala n'owuwe mulala kati n'addira obujja bwa nnyina n'abussa ku mwannyina eyamuwa obuyinza okumufugirako oba okumukuŋŋaanyizaako abaana ba Muteesa Ssaabasajja Kabaka teyakola nsobi kubanga yamanya nti abaana bamwayinza obutategeera gye balina abaana n'abazzukulu kubanga Muteesa yaleka abaana abawerako abaana bano baali bazadde baana bannaabwe ne baana bannaabwe ne bazaala abaana bannaabwe kati eyo gyonna emitendera kyetuyita generations gy'alina okuteekebwa mu kyetuyita profiling ne baprofiling namanya nti ono mwana wa Muteesa omwana Muteesa alina abazzukulu we bati alina abaana we bati ne babateeka mu profile ne babamanya naye essaawa zino omukyalo n'ekintu kyamulema okukola kye yakola kiri bwe kiti kwe kutandika kwekobaana ne muganda we omuganda we Agnes n'abaluga n'abalamba okutandika okuliisa ne batandika okwekobaana okuliisa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akagiri nga bakola ebikolwa ebyekko wepo n'okuswaza obwakabaka mu kisookera ddala bano nno si balogo balwadde era batambuze okugenda kubasa abaganda b'enjawulo okuba nti basiraanya mwannyinaabwe n'okusiraanya Obuganda tebakomyeko ne batunda ettaka lya Buganda lyonna oddimalako nga bakozesa empapula za Buganda eziriko obwakabaka bwa Buganda nga ne mukama waabwe kubanga abantu bonna mu Buganda oba oli mumbejje batoli mumbejje oba muli mulago batoli oli mukopi Ssaabasajja Kabaka y'okuntikwe mukama waffe ffenna etugenderako omukyalo ono ne banne ne batandika okutunda ettaka lya Buganda oddimalawo lyonna
nga bagoba bantu ku mataka. Ensobi endala gye yakola nti ffe mu Buganda ng'Abaganda abamanyi Oluganda tugamba nti omwana gwe weezaalidde si yakusalirawo abaana bali mu lujja babo basibabo. Era omwana tolina kkoero nya wooyimirira kutandika kugamba nti ono omwana si wa kitange. Kubanga Sarah Kagere bw'otandika okuba nti watandika okusosola mu baana ba Muteesa nga gw'okozesa obujja effutibizi n'obutayagaliza okuba nti abantu ambu watandika okusindiikiriza baali benkanamuko okusinga ggwe. 1 Merongoto Bulachula yali ekolo emitwe gy'abantu b'osinga okuwona na gyali gikola. 1 baali baasoma. 2 bali blessed. 3 balina mu family abantu bali zemboli nga bafaanagana gwe tolina gw'ofaanagana wefaana wekka. Ekyokusatu gwe kennyini oyimirira otya omukazi ng'okimanyi nti kitaabwe batagende omwana si wange tolina lukusoga nti omwana si wange n'otandika okusosolamu abalangira nti oyo omwana si wa Muteesa. Njala kubuuza wali ogenda ne kitaawo gye yagendanga okukwanira afuna abakazi azaale oba waliyo muzaaliro muleeba gye baazaaliranga abaana abo? N'otukoga nti ono omumbejja si wa Muteesa. Njala kubuulira maama wange kitaawo yagendanga okukwana gwe walingayo ng'agenza okukwana? Tewalingayo. So akakajanja akakuumuusa agula akamugwanya kawummuzeeko. Olw'ensonga naawe gw'omu ku nsobole kubanga nkubuulira history yonna gye nvudde nti mulekerawo okutugomya Ssaabasajja Kabaka, mulekerawo okuswaza Obuganda. Ssaabasajja Kabaka singa yavaawo dda naye olw'okuba nti Katonda yamutonda akyamukuumya okubeerawo y'ensonga lwaki akyaliwo. Musombya amalogo, muloza omusajja, muloza Obuganda. In fact sente zonna ze muguze mu mataka abasinga obungi muzikoze mbyawongo nga mwagala okulemesa Ronald Mutebi w'okubiri okubeera ng'ali ku Namulondo kuno. Ne mutigomya embiri zonna okutuuka okwala gogolo zisuula ku ttaka nga mukimunoonya kusuula Bwakabaka. Obwakabaka wakyogera lunye n'ogamba nti oyo Mutebi mulaba nti singa mbadde siri mukazi nze nandibadde Kabaka wa Buganda. In fact nze Kabaka wa Buganda wakyogera. Era nawe ne weegatta ku Mumpembe Kalu Charles Peter n'ogamba nti Obwakabaka wa Buganda obuwadde emyaka 10 bujja kusaanawo kubanga gwe tosobola kuleka Ronald kubanga afuga mwannyoko. Kati ne neebuuza mu kriteria kimoyinza okusinzira okutandika okugera ebigambo bino? Sarah Kagere tolina w'osobola kuyimirira. Naye ebigambo bino nga tubyogera naawe Sarah Kagere oli nsowole kola ekikolwa kye kimu ku ssente z'otunze mu ttaka mu ttaka ly'omukuzawo Sir Edward Muteesa. Oli nnyo ogende e Bungereza kubanga Museveni ajja kufunira visa kuba ye mukamaawo. Mugende nono Mumpembe David Wasajja mugende Bungereza ewa Queen gye mwajja blueprint y'olubiri nga mugenda oddotunda. Nono muganda wa Musara nono muganda mu Agnes Nabaloga Nabalamba mugende mukole endaga butonde bwe muziulibwa nga muli baana ba Muteesa. Nze kola programu zino nja ziyimiriza era nja betondera ne bwe kiba si kyekyo mumuze mpu zammwe mumuze ngalabi zammwe ebintu bya Buganda byesonyiwe era mwesonyiwe balangira n'abambejjo bamalako emirembe kubanga mwe muleese obuzibu. Omukyala Sarah Kagere era yo omukyala yomu yalagira ani azikibwa mu Kasubi mu Kasubi oba Masirege Kasubi na ewa Ennabulaga. Buuza mwana muwala kubanga I lost respect erigwe. Otandika otya okuyimira n'ogamba nti kubanga jjukira mu buwangwa bwa Buganda wadde siri mulangi oba siri mumbejja kuba omulangira abeera omusajja. Nkimanyi lunye nti abaana abalenzi babalangira be basalawo ensonga zonna oba basalawo eggwoye ku nsonga. Otandika otya okuyimirira mu lukiiko olw'abantu abakusinga emyaka n'okutegeera n'oga nti ono omulangira agenda kuziikibwa wano ontagenda kuziikibwa wano. Ekyo nno okujjako ng'abalangira mwenna n'abambejja babaweta. Teri mwana oba eyayita Naalinnya ateekeddwa kuyisa tteeka ng'abalangira temaze kukkiriziganya. Wadde olukiiko lwa Naalinnya kyali Mayiga yalujjawo ng'akimanyi nti ayagala kukola migozobano gino nabana abayaaye. Ensonga gye muyina okusooka okutuulako teri Sarah Kagere Agnes Nabaloga Nabalamba akkirizibwa kusalirawo omulangira kyazikibwa mu Kasubi ani atazikibwa mu Kasubi. Tugenza okumaliriza ebintu bino ng'abalangira bangi nnyo baziikiddwa mu masaŋŋanzira. Bwe ŋŋamba masaŋŋanzira gwenza okoza nti oba mu junction no. Omulangira yenna bataziikiddwa ku kijja ky'abajjajjaabe wazikibwe bukojja stiru aba ali mu masaŋŋanzira. Tukimanyi luno nti omwana yenna azaalibwa abeera wa musajja era aziikibwa wa musajja okujjako nga waliwo
entanya ettamenvu kati Bwino Sala Kagere n'omukyalo n'abalamba weapone Charles Peter Mayiga Kaloli mujja wa amaanyi agatandika okugamba nti mwe muyina obuyinza omulangira azikibwa mu kasubi n'atazikibwa mu kasubi era tugenzo okigubira nti abalangira basinga obungi bali masanganzira kibazikibwa kubanga mwe mulina amaanyi agamwe nenebuuza mukowe kimumusinziira oganti ono mulangira azikibwa wano ontagenda kuzikibwa wano kati abalangira no bagamba nti muve mu kwekubya lubaale atali wammwe mwekubya nnyo lubaale w'abakopi nga temwina lubaale w'abalangira bw'aba lubaale w'abalangira abalemi okusamirira deni mwesonyi lubaale w'abakopi kubanga waffe ate mukambwe nnyo nkiddamu abalangira bwe mba mwali mu okusortinga issues ez'okuba nti n'ebifo gye mulina okuziikibwa amataka gatundiddwa 1 tebakyabakiriza kuziikibwayo 2 tebakyabalikogonaizinga 3 naye gye mukyeyita balangira kiba kitegeeza ekitibwa mwafuna kyabwera temukyema kimuli kitegeeza ki lubaale w'abalangira n'abambejja ababalemi okusamirira temwetaba mazina ga nkima gwa lubaale w'abakopi temujja musobola gyessa mutandika okuyimira mugambe nti nedda nti omuntu oba walulyo gundi ng'ebitabo bisoma alina kuziikibwa mu kasubi agende kasubi omulangira abanga ava mu famire gundi ng'alina kuziikibwa mu lubiri gundi agende aziikibweyo teri ayina buyinza kuyimiriza mulangira alina kuziikibwa mu lubiri abalina kuziikibwamu nga batamatama ngamba befuna ndi basinga okumanya kati gwe mama Sala Kagere bw'olifa bagenda kuziikawa tanali bagenda kuziikawa nawe ogenda kubanga ono Fred Bantaliza eyaziikiddwa mu ddiini y'ekiprotestant ng'ate abadde musiraamu kubanga ko olunaku tulabanga kitawazza okukima omulambo nga gati omulambo gwange eddambe eddene liriswala nga tetumanyiwa gye bagenda diziika kati no yessaawa ebintu bino bikome awo nno sigenda kulwawo kangendeko point endala which ewedde nali wano ne mbagamba nti ngenda kudda nabamu kubala kubambejja ab'ensowole oba bambejja ab'ekimpatiira Kaloli Charles Peter Mayiga Wasanya baleese ne gurupu yabe bakola emirimu gino mukimpowooze nga mwe temumanyi olwaleero ngenda babulirayo omukyala yeeyita omumbejja omu ali mu kucyankalanya empewo z'Abaganda bonna naddala ez'abalangira n'abambejja naye nga sinnatuuka eyo njala kusooka kubategeeza nti abantu bano bwe mulaba ku mikutu nga batambula okugenda mu nsozi bagenda mu mbuga ezimu nga beefuna nti bagenze kulambula kino tebakikola nti baba bagenze kulambula njala tegeeza Obuganda nti omwami gwe mulaba essaawa zino ye gwe bateeka minisita w'ebyobuwangwa Kiwala Male Kaloli Charles Peter Mayiga kenyini gwe yeolondera nti kati yakulira yamujja mu byettaka n'amuzza mu byobuwangwa ono mwami yomu aina ekigendererwa oba ali mu kuteekebwa okufuuka Katikkiro wa Buganda omujja nkiddamu omwami ono Kiwala Male gwe mulaba alina mbu enteekateeka namutayiika ey'okufuuka Katikkiro wa Buganda omujja mu kufuuka Katikkiro wa Buganda omujja bano abasajja batamanya ngamba okuleeta Mayiga okumufuula Katikkiro wa Buganda bayita migozo bameno mingi okujja empooza Buganda zisirwaza okumutuusa omuleetaawo mujjukire ne bagambako olunaku lumu nti waliwo olumbe olwali essalaama omu omulangira n'aloosebwa ku bassekabaka n'amugamba nti omusajja oyo Wasanya Kaloli Peter Mayiga temugeza ne mumukkiriza ofuuka Katikkiro wa Buganda walifukira Katikkiro wa Buganda Obuganda buli busaanyeewo era omulangira n'azuukuka ng'ategedde agenda ozuuka mu lumbe nga Mayiga waali era yeekanga nnyo naye omulangira ono mu kiroto kye yalimu ne bassekabaka kye baamuloosa walayi kituukiridde twandibadde tuli wano kuweererejja nga bataliko gye tupangisa oba gye tubeera ebirooto bituukirira tebituukiridde bituukirira bitya tutandise Nazi kuno nga bakatikkiro bakola buli kisaana okubeeza Bwakabaka n'okusaavinga bakama baabwe abalangira ono Mayiga ate yafuuka kabaka w'abalangira Mayiga akozesa abalangira emirimu egy'ensonyi okutuuka obatabuza kyalina okugaba amazzi ku mikolo mwalabe mukolo gwabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenza okukyalako ku mbuga ya Buganda abalangira abamu amba omuntu mbwe z'abassekabaka abaafugako Buganda bali mu Bulange Mmengo batambuza empapula eza bicupulira okutunda amataka bali mu Bulange Mmengo be batambuza soda ku mikolo egy'okusaavinga bakubi bazze mu Bulange n'atuuka no babuuza olinga tomuwadde bali obasaavinze kuva ddinga omulangira ayitibwa omulangira omukopi akuwa ebiragiro mu Bwakabaka bwa Buganda ddala Bulange Mmengo ng'ate oli muliro olulangira toga nti oba ova mu lulangira gundi kino no kiswaza kitulazaawa kitulaza nti Obuganda buwambe
kati bubanga oli mulangira olina olulwo osibukamu oba lwa Daudi Chwa oba lwa Mwanga oba lwa Muteesa ng'oli mbulanga emmengo bakyakutambulisa empapula ez'ebicupuli okusayininga ettaka okupunta ettaka okugaba caayi soda n'emigaati ku nnyimbe oba ku mikolo gya Buganda muwedde mu valyo kituzaawa mujja tuuka okwata obusimo mugende mulime nenga n'ekibalimisa temukimanyi 1 baabasibaga temumanyi mujjukire nazzo okuba nazzi kuno ng'omulangira talogebwa ng'omulangira muvule tebaguweta omulangira ndaji tekubwako buli mbazzi kati abalangira baafuuka basajja mipaapaali basajja biwempe mulangira kigoba loga mulangira kigoba lagira okuwacha okutambuza soda ku mikolo nga naakuwa ebiwuyu akuwa ebiragiro bino musajja mukopi nkiddamu abalangira tebaalogwanga abambejja tebaalogwanga ngera omulangira bakuyitanda gitowetwa omulangira bakuyitanga muvule tokubwako mbazzi maama abalangira bali balagawo okutuka bana baaliwo abatandise okugaba caayi ku mikolo sijja kulwawo tugenze mu maaso ngera banyumiza emboozi eno saagala ebakwasa ennaku njagala muwulirize bulungi nnyo tugende mpola mpola ka speedi tona taddemu katono nnyo saagala batwala nnyo embiri nnyingi nnyo ezigenze zibibwamu enjolo z'abassekabaka ne ziweebwa omumpembe Yosero Tabaisula mutabani wa Karekezo okwelemeza mu buyinza mujjukire nabagamba teri mukulembeze yenna atagenda mu masabo abatamanyi ssabo temuliyita nti essabo kyekintu ekisinga obikumu ku nsi kuno nja kiddamu bwenti nga bw'omanyi nti n'ekkanisa oba ekkereziya mw'osabira mu Luganda olutuufu nalyo baliyita ssabiro nkiddamu ekkereziya ekkanisa oba omuzikiti mu Luganda olutuufu nalyo baliyita ki baliyita ssabiro lwakuba nti neryaffe ne muliyita essabo lw'okuba nti lyaki lya ssubi mumpulira bulungi era bw'ogenda omuntu okunoonyereza obulombolombo ennono wakati w'essabo n'ekkereziya oba n'ekyaki ojja kulanga tebyawukana nnyo byawukanamu kitono nnyo naye kati ffe abamanyi ku bintu bino tukimanyi nti omuddugavu yenna gye buva ne gye bulaga oyina obuwanga bwo n'ennono naye mwabwerabira mu kubwerabira abaganda basinga obungi mwava ku nnono zammwe ne mutandika okwolowooza nti mukyali ba mugaso ng'ate omugaso mugulina kati munnange luba luli awo omutamanya ngamba Wasanya Charles Peter Mayiga alina ttiimu y'abantu be yatandika okuleeta mu Buganda mbannyonnyodde abafere abalangira n'abambejja ab'ensoole abadde mu Buganda kati waliwo abalala abaleeteddwa nga Mayiga ne mukama we Yosero Tabaisula mutabani wa Karekezi bazimba dynasty yabwe within Buganda bano nno bavudde mabegalunye nga bajja bakola emirimu gino nga bakyankalanya empewo za Buganda kuno nno kwe kuli eyeyita Kabona Jumba oyo mumanyi bulungi nnyo ne mukyala we kulannama kuno kwe kuli mukandoli Silivia eyeyita mama Fino ba Silivia Namutebi kuno nno kwe kuli Kiwalabye Male kwe kuli David Wasajja Sara Kagere Agnes Nabaluga John Katende wepo n'omumbejja eyeyita Bwanga ono nno nga yimusawo wa Museveni ow'ekimpatira obyo buwangwa kati njala batwala omu ku bantu abali mu kkobaane ey'okwagala okusaanyawo embiri zonna ez'abassekabaka ezigende zibbibwamu enjolo z'abassekabaka abataazikibwa nga we bali mu mbiri zaabwe ntandise bwe nti buli lwolaba omuntu yenna ng'atandise okweyisa n'okweriraanya embiri z'abassekabaka wepo n'ensozi manya alina kyagoberera Wasanya ono Katikkiro Charles Peter Mayiga eyita Katikkiro wa Museveni atali wa Mmengo yatandika okunoonya obukulembeze okubeera Katikkiro wa Buganda ayise mu bintu bingi yagenda mu basawo abaganda abenkanikamu n'agenda e Tanzania n'agenda ku buli kimu ekyetaagisa ayinza okuba yasaddaaka kyo saagala balimba okutuuka watuuse ono nno emirimu emisana muli akola mirimu n'ekiro aba anoonya buyinza era abulemereko agenze ku buli lusozi lwa Buganda lwonna olusinga obungi era ezimu atuline mu ntebe zatalina tuulamu ng'anoonya obuyinza mubakoze enkweseseze okubba enjolo z'abassekabaka ne bazikwasa Yoseri mutabani wa Karekezi ne bafuna ssente empya n'enkadde kati mu lukwesikwesi oluliwo essaawa zino olw'okutwala embiri ezimu n'ettaka lyazo n'okukyankalanya empewo ezibadde zisigaddewo entono omumpembe Charles Peter Mayiga ne Kiwalabye Male ne banne batandise okukola enteekateeka ez'okutandika okusaanyawo embiri n'ennyumba enkadde ezibadde mu mbiri zino nga bazimbawo ennyumba ezaabwe ezaagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo
nti bwe gunaadiba n'agulya nga bakozesa ebyawongo ebitakkirizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekisooka njagala bategeeza bantu mmwe buli lubiro mugendamu okukyankalanya mugenda ssanga ng'empewo zaabo zaasenguse edda kubanga zibalaba kyekisooka. Ekyokubiri ne Bassekabaka bennyini baasenguka dda era baba balabiri kimukola. Ennyumba zikaasanga muzimenye muzimba wendala naye ennyumba ze muzimba muteekamu ebyawongo ebitakkirizibwa mu Bwakabaka na mu mpewo. Njala bagamba ekigambo kimu. Bw'oba ogobanga musajja munno olekangamu ezinaakozza ebyawongo bimuteeka mu mbiri ezo bijja badde betiddire bukumwe bijja kuddira mbala wamwe n'abazzukulu bitya. Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male twakulabyeko Kiwalabe Male ng'olina olusozi mw'ofubutuka. Kigambibwa nti ne ku ntebe okuwatuddeko entebe y'Abassekabaka watuddeko nga naawe oli mu lukwesese olw'ekufa nti oyagala bwakatikkiro wa Buganda era ebifaananyi byafulumye ku social media. Mutambula ekiro ne mukola emikozobano ne mutandika okukyankalanya empewo za Buganda nga muzimba ennyumba ezitakkirizibwa mu mateeka ga Buganda naddala ag'ennono. Kino nno mutandise okuleeta abalangira abakireiminga okuba nti ba munda z'Abassekabaka abaawummula nga mukola ensobi okuba nti mutandise okuteeka abantu bagenda okunoonyeza ku ttaka okunoonyereza empewo za Buganda ezasigala wawe ziri mutandika ozikyankalanya. Mutambula n'abasawo abasawo bakimpatiira okuva mu bitundu ng'e Masaka, Tanzania ne Rakai okuba nti bagenda kyankalanya empewo zino. Naye ng'omukyalo ono asinga okubeera ow'ettabbu essaawa zino bamuyita Namutebi Mariam oba ye yeeyita Nasuna Mariam omufere. Ono nno ng'akolagana wamu ne Mama Fiina gwe tuyita Mukandoni Silivia. Mumanyi Silivia Mukandoni akolera ani? Akolera Yoseero Tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi. Mubadde munoonya omukyalo ono mumbejja asusse okuba nti mufere nga yeeyimbise mu mpewo za Buganda omukyalo afaana bw'ati. Yoyo. Oyo kati ye mukyala aliwo essaawa zino Kaloli Charles Peter Mayiga gwakozesa okugenda mu mbiri ez'enjawulo nga bazimbamu ennyumba ezitakwatagana bulombolombo na nnono nga bateekamu ebiteega amayembe n'ebikwanso okusibaga Obwakabaka weppo n'okwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka nga bakola emikolo egitagendera ku mateeka ga bujjajja bwaffe Bwakabaka. Mu lubiri lino lumuzanyirako kansooke mbabuulire ekintu kino. Olubiri lwa Ssekabaka Nakibinge ekkongojje lumuzanyiramu. Mwagenza okujja mu lubiri luno nga kennyini lubiri luno yeewogomako ebbali nga bamanyi mugenda kujja. Kubanga ke mwazuula nti waliwo omuntu omu eyajja mu lubiri olwo gwe mwatusuubira nti agenda kujjamu. N'aweebwa ebisuubizo era n'abikkiriza. Mwe kennyini bwe mwakimanyaako ne mugamba mulina okujja okukyankalanya olubiri luno era ne mukitandikirawo mbagirawo. Mwasanga olubiri luno nga bali mukolamu emikolo egy'enjawulo ne musiisirawo n'emikolo gyonna egyali gikoleddwa ne mugikyankalanya nga mmwe mulina ekigendero kya mwategedde nti waliwo omuntu omu ku abo abasuubira okuba nti ba mugaso mu Uganda eyajja mu lubiri luno okuba nti aweebwa obusuubizo n'okuweebwa amaanyi ag'enjawulo mwe ne mussalawo mujje mukyankalanye emikolo era mwakikola mwagikyankalanya. Naye mukola ekintu kino temwamanya nti nannyini lubiri luno Ssekabaka Nakibinge ekkongojje yali abategerere mugenda kujja ne yeewogoma n'avaawo. Muzimbye ennyumba ng'omukyalo ono Mariam oba yeeyita Namutebi Mariam stroke Nasuna Mariam omufere eyeeyita nti mumbejja nga bw'ombuuza omuntu bamwava tasobola gwokubuulira. Si munyiwa mmindi asula mpereerwe. Omukyalo ono yatambulirwako ebizibu byonna ebyokutandika okusibaga embiri zonna ez'Abassekabaka n'okuba nti bakolamu emiteego n'emitaalu egy'okusibaga Obwakabaka nga bakuyambibwa Charles Peter Mayiga, Mama Fiina eyeyita Mukandoni Silivia oba Namutebi nga bakola wakati w'ebiragiro bya Yoseero Tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi. Mujjukire mu ntambi bbiri babegazinako ne bagamba nti mwegendereze nnyo buli bwe mufuna ekizibu nti mu lubiri gundi waluguddeyo ekizibu nabaga musooke muleke okgendayo mpaka nga bamaze okwambula olubiri olwo oba nga bajjayo byawongo kubanga bano abantu badda n'ebyawongo biyitirivu nnyo okuba nti babiteeka mu mbiri zino. Ewiiki nga 3 emabega nabazanyira akatambi k'abakyala n'abasajja abakyala bali 3 n'abasajja 4 abaagenda ku lubiri olumu emisana tuku ogenda oddusera baakwatibwa batuuze ne bakuba mizibu era poliisi yabatwala. Naye abantu abo tebaabandaliwo wadde ennaku 2 ne batebwa kubanga baali ba state agency abakulu ba Charles Peter Mayiga ne Yoseero Tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi era okugenda okukola ekikolwa kye kimu okusera Obuganda emisana n'okusera olubiri okukyankalanya empewo za Buganda.
kati mu lubiri domugendo kyankanya olw'Kongo gye kino nno musiwa nsano ku mazzi era mbalabula mukyala Mariam Namutebe stroke Nasuna Mariam ebikulu ebintu by'okula twali tulebe abalina emirembe engalo ababikoze abantu bangi nnyo abakoze obukola obungi okutuuka bali gino emyaka gyo wandibadde nga wafumbirwa dda kubanga tokyagenda na mu nsonga wandibadde wafumbirwa dda olimako osiisidde so si mu kufuuwa mmindi nakwekuba bizigo gyobera nti gwogenda osinga omugenzi Michael Jackson okunyirira ku nsi kuno wandibadde wafumbirwa dda nga bino mito kyabisobola kubanga empewo za Buganda eno kino kyemuzannyirako buno Bwakabaka so si nti muzannyira ku muntu individual nga mugandi muzannyira ku Lumbuye Obwakabaka bulina emisambo egy'emyaka 13 gwe mukyala Mariam nga bw'ofaana bw'ato nga bw'ofaana wano n'ekizigo kyo nga bw'ofaana n'ekizigo kyo wano olina emyaka ekitono nnyo n'emyaka 45 ekitono nnyo n'emyaka 45 Obwakabaka mumazeyo emyaka 10,000 tolina ky'osobola kukola ku Bwakabaka na mpewo za Buganda nkiddamu tolina ky'osobola kukola ku mpewo za Buganda wadde n'akamu bino mala biseera mu myaka gino wandibadde oli mu ddyo otudde ofumba naye okozesa ba state agents okukyankalanya empewo za Buganda tolina ky'ojja kusobola kukola kati gwe wayita mu mbejja ne teri mu mbejja alina skinning ng'eno taliiyo n'enfaana nayo oyo taliiyo bw'ato taliiyo gwe noonyeza mbambejja ba Buganda bamu wakufaana tali mwakufaana kalayo taliiyo kuba tebeekuba bizigo bali ku oligino kati mwene gye muva Tanzania ne mujja nga muzungira mu Buganda nga mulooza muli Baganda gwe vaayogera omutuma mwosibuka ogwa bambejja teguliyo ngenze maaso kati mugezezzaako okujjawo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri esoboka ne mulemwa kuba mukimanyi Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebe y'okubiri mulongo gye mwagenze nga muzungira ng'abataliiko byakkola baabawadde amagezi mugende mu mugga Mayanja era omulongo mukoleremu emikolo egy'okusaddaaka musobole okusindika abalongo basaanyeewo oba okusaddaaka Ssaabasajja Kabaka olunadi muwende muto ogwokubiri olw'okuba mwalemeddwa mujjukire omumpembe Kiwalabe Male buli lubiri lwagendamu wayitawo ennaku mpawe kaaga ne lukyankalanyizibwa era omumpembe ono yagenza okuva mu lwa Ssekabaka na Kibinge Kongo gye era nalwo lekyankalanyizibwa kuba kati bw'olaba sitaani atandika okutuma ng'omanya ye kennyini sitaani amaanyi gamuwedde kati wootumira sitaani junior nga siniya alemeddwa kati gwe siniya tojja kusobola wamaze okuva mu lwa Ssekabaka Kongo gye na Kibinge ne mutandika okukola emikolo gye mwagenze ne babasawula nti mukole omukolo guno wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wendaga mwagenze mu mugga Mayanja mu matumbi g'ekiro ne mukola omukolo ogw'okusaddaaka ente mu mugga Mayanja ne mugiwamu omusaayi mujjukire omugga Mayanja tebagusalira tebaguyiwa musaayi ekyo mwakoze ekikolwa kikyamu nnyo era mwandigenze ne mubanja ssente zammwe ez'omulubaale eyabalagidde okukola ekikolwa kino mwakikoze nga mulina ekigendera ekisaddaaka omusaayi guno guyiike mu mugga guno oba mu nnyanja eno Mayanja omulongo ng'ate mukimanyi ne Ssaabasajja Kabaka mulongo nga mwagala kusindika abalongo bono bagende basanyewo Ssaabasajja Kabaka bamusaddaake mukimanyi bulungi nnyo naye Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri eyamuteekawo yamuwangawo nga n'empoza abajjajja zikyamukuuma bino byonna mukola bya bwerere era obubaka abufuna mwe mwandibadde mutegedde nti abantu bategedde mwasadda sente ne muyiwa omusaayi mu Mayanja kino nno kimenya mateeka ag'obuwanga n'ennono kye mbagambye nti mwandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza ebikola bye mukola bikontana n'empewo mujjukire empewo bwe ziba zaakuzza muzigo ziddizaako n'ejjiika egusena nkiddamu empewo ziba zizza omuzigo ziddizaako n'ejjiika egusena mwe mugutooza ngalo z'empwe bwe ziba zizza mwe kye mwagadde okwonoona ziddizaanako n'ejjiiko egenda ogusena kiba kitegeeza egenda kusena mungi nnyo okukuwaleetera Charles Peter Mayiga Wasanya Kalooli Kiwalabye Male David Wasajja Sara Kagere Agnes Nabaloga ebikolwa emukola mulinga abayamba Obuganda okuzuukuka naye mbagambye nti ebikolwa by'empewo za Buganda tezeebase musiiga omuzigo mu biwundu naye mbagambye nti empewo bwe zinaba zizza omuzigo
zijja kuddizaako n'ejjiiko egusena ekinaba kituuse ffe temutubuuliranga. Ekinaba kituuse tekikola ki? Ekinaba kituuse ffe temutubuuliranga kubanga tubabuulidde ebintu ebisinga obungi muganyo bitegeera. Kati naawo nsimbudde ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala. Ebyafaayo eby'embiri ezimu temubimanyi mugenda muzunga. Ebyafaayo bisoma bwe biti. Nti buli muntu yenna azungira mu lubiri lw'atamanyi nga mugenda duzimba mugenda sanga obuwonvu n'obugwe mutajja kusobola kumalako butya. Olubiri lw'omwagenzemu olwa Ssekabaka Nakibinge ow'Ekkongojje olubiri olwo tulizimbibwa Balangira Bambejja era muddeyo munonooze mu bulombolombo n'ennono agenda okukola ensobi okuzimba olubiri luno wandikomekkerezwa ng'osaddaakiddwa. 1. Ssekabaka Nakibinge ebyafaayo bye binonoozebwa nti olubiri lwe teruzimbibwa Kabaka yenna era teruzimbibwa Mulangira yenna teruzimbibwa Mumbejja. Olubiri lwa Ssekabaka oba Ssekabaka oyo olubiri lwe akkiriza abantu ba bulijjo oba bakopyo duzimba. Kino kye mukola ngenda muzungira ku mbiri embiri ezimu tezizimbibwa Balangira Bwambejja era tezizimbibwa Kabaka. Bassekabaka bennyini basiima bantu kya bagenda okuzimba embiri zino era ne bayita abantu babwe ne bajja nga basiige ne bajja bazimba embiri zino. Kye mwakoze okujja okuzimba olubiri lino mwabeeyita Abalangira n'Abambejja kye mbagambye nti mugenda okukola ebikolwa bino ne mugenda kuyamba Buganda. Omuzigo gwe musiiga mu gusiiga empewo muzigongobazi gwandiddirako ejjiiko era mwandifuna ebizibu mutagenda kusobola kukola ki kumanejinga. Ekyo nakyo njagala mukitegeere nti embiri ezimu tezizimbibwa Balangira Bambejja na Bakabaka. Zizimbibwa bantu Bassekabaka bennyini babeerondedde okubasiiga okujja okuzimba embiri ezo n'okukoleramu emikolo. Mumpulidde bulungi? Ngenze mu maaso. Olunaku lwe mutandika okukola ebikolo bino eby'okusibaga empewo za Buganda n'okusibaga embiri zonna n'okuzisaanyaawo. Wabaamu n'akuvaawo omukungu omw'Emmengo n'ajja n'akola ebikolwa ebyefaananyiza okuba nti naye asaba buyinza. Era bino birabiddwako abakungu bangi abayingidde mu Bwakabaka bwa Buganda nga batandise okukola ebintu bino. Kino nno tekijja baleka nga mwe mulowooza. Mujjukire nti Obwakabaka butambulya musaayi, Obwakabaka butambulya musaayi, Obwakabaka butambulya ku nnono n'obulombolombo. Gwe ne boneesibwa mu Buganda oga nti oli Mumbejja, oli Mulangira nga toli Mumbejja, oba okootakoota mu gaalo monde. Kino ekikolwa kye mwakoze okusaddaakira ente mu Ssezzibwa ebugembegembe ng'Omumpembe Kiwalabe Male amaze okuvaayo okukola emikolo gye yakoze ke kamu ku bulombolombo bulaga nti mulina enteekateeka munnamutaayiga erumya oba okutuusa obuvune ku Ssaabasajja Kabaka. Naye kino mukola kya bujoozi nnyo era temujja kusobola kumalako nakyo. Omukyalo ono Omumbejja eyayita Omumbejja Mariam Nasuuna oba Namutebi Nasuuna ono nno akolagana n'Omumpembe gwe muyita Bamafiina oba gwe muyita Sylvia Mukandooni okuba nti akola mu kkobaane lye limu nga bakolagana Yoweri Kaguta Museveni Lutabaisirwa wepo nga balina enteekateeka ez'okusanya empewo za Buganda. Y'ensonga lwaki Mayiga kimwanguyira nnyo okukolagana ba state agent abavudde mu gavumenti ya President Museveni nga nono mukyala kwali. Lwennadda ngenda baleetera abalangira bamu abapaatiike abatali bazaale mu Buganda abateekeddwa Charles Peter Mayiga kubanga ayagala teeka Obwakabaka obubwe mu Buganda. Era Omumpembe Charles Peter Mayiga ali mu nteekateeka ez'akakiiko akamu akayinza okutandika okutwala ettaka lya Buganda oddisaanyaawo nga baliwo abagwira basetulingeko kubanga bagwira mu Buganda. Mumpulidde bulungi? Tukyagenda mu maaso. Buno obubaka njagala bugende eri Abalangira n'Abambejja. Oba oli waka oba toli waka, oba oli ku mayanja, oba oli ku mawanga, oba toli ku mawanga.
Njala kusaba n'obuwombeefu. Siragidde wabula nsaba na buwombeefu. Enteekateeka Namutayiika. Eteekateeka okusanya Obwakabaka nga muntu namulaba weeri. Naye mwesudde gwa nagamba ne muwumukire Bunyoro ng'abatalidda Buganda. Mukimanyi bulungi nnyo ebiri emmengo tebiwoomya Ddigobe. Naye mwetuddeko. Mukimanyi bulungi nnyo nti obulombolombo n'ennono busaanyizibwawo mwetuddeko. Mukimanyi bulungi nnyo nti mission ey'okusaanyaawo Uganda n'Obuganda weeri mwetuddeko. Abamu mwasoma muli balooya muli bannamateeka mwetuddeko. Mukimanyi bulungi nnyo nti Obwakabaka buli mu matigga ng'ate mmwe Bwakabaka era musirise. Kye kimu n'Abambejja. Njagala basaba mufune olusirika lumu olw'ensonga olugenda okumala eggobi mu kibya. Lutya. Ettaka lye batwala siri abakopi. Batwali abalangira n'Abambejja. Ettaka balitwala basinzira mu kitongole ekyammwe kyennyini eky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board. Nga n'abalitwala we bali mu bamanye. Neetevaayo wadde omuntu omulema bw'ati oba omulangira oba omulema oba omubejja omulema agenda okuwabira Mayiga n'ekiwalabe male ku misango gye bakoze. Oli omumbejja ovuma Ssaabasajja Kabaka naye ng'okimanyi Mayiga alina ebyobugagga ebiri ku ssente z'abajjajjammwe ettaka lyatunze. Oli eyo omulangira ng'ovuma Ssaabasajja Kabaka naye nga mukimanyi nti abasajja batunze ettaka mu Buganda bakozesa ebyapa ebya gavumenti gye yabaddiza okumala obwebugagga bya Buganda nga bazimbye amasomero bazimbye ziwooteri bazimbye ku ttaka lyammwe era mu nvumba Ssaabasajja Kabaka. Mukimanyi bulungi nnyo omusajja musibe mumukozeewo kyabatali basibe bwe nkibabuuza. Mukimanyi bulungi nnyo nti akasubi kaatundibwa oba Nabulagala yatundibwa era muli omusirise. Mukimanyi bulungi nti olubiru lw'abajjajjammwe lwatundibwa era musirise. Embiri zonna ezisinga mu Buganda zonna zisirise. Naye muli omutunula. Mugende ku Ggombole Kasangati kigenda baggwako enviri ku mutwe bamuga nti Lumbuye alimba njala basindika mu kyokulabirako mugende Ggombole Kasangati. Ku ssaza wennyini wabadde wakolerwa emikolo ku kisaawe. Bazimbawo kalina zigali kwolekano zibazimbawo zimmoolo. Ettaka eryo lyatundibwa mutamanya ngamba Charles Peter Mayiga kiwalabe male ne Buganda Land Board yonna. Era nga n'omwali tunda kali mukolera ku business go bayita Mutaasa Kafeero. Ettaka lino lyakubwako ebiwembe byakubwako ebibaati bali mu kuzimbawo ettaka ly'essaza ery'Ekasangati. Njagala bamuloza nti obandi mulaluvu obandi kompewoze waffe zirika akalogojjo ku mutwe. Charles Peter Mayiga genda oddemu oteeketeeke emikolo egy'essaza ly'Ekasangati. Ng'emikolo we gyakubwa wakyasobola okugendawo ttenti. Oba nsaba Ssaabasajja Kabaka osiime okyaleko ku ssaza Kasangati bakuterewo omukolo oleba onootuula okolera omukolo okukyaza abantu bo oba abantu bokukyaza. Nsaba Ssaabasajja Kabaka osiime olabe ku bintu ebikolebwa mu Buganda nti Obuganda buggwonga n'amataka g'amasaza gonna gagiddwawo. Essaza ly'Ekasangati ettaka lyonna okwakoleranga emikolo okuli ekikusaawe baatuzanga emikolo ettaka lyatundibwa lyakubwako n'ebibaati nga n'amayumba gazimbibwako ga Mumpembe Mutaasa Kafeero manyi gwakolera. Era mwebuuze ettaka lya Buganda liraga ludda wa baani abaligula. Mugende wali kusoso ssente Mmengo abasawo b'ebikinnansi baatandikira ettaka eryo ani yalitunda. Charles Peter Mayiga Wasanya ne banne ne baliguza hamu ye muhozi bali mu kuzimbawo gali kwoleka. Mugende ku ttaka ly'abataka eri waggulu ku Eagles Nest Manju ku luguudo olubiri ne wali Kyagwero Primary School maga Eagles Nest ettaka eryo ani azimbawo. Sebalamu yazimbawo. Ettaka liko almost acres 2 bali kubaka ebibaati. Ettaka ly'abataka teri mutaka n'omu yali avuddeyo kwebuuza ettaka ly'abataka ani yalitunda era litundibwa ku tteeka eki teri yali avuddeyo. Mugenda akayanja konna bakatuze bakamazewo ani yali avuddeyo ne yeebuuza. Bukyanga nkola video zino okubanja ettaka ly'Obwakabaka lyonna litundiddwa zisina kuwadde ekijjuko ky'ettaka. Naye nkimanyi nti Buganda ebanga weringa erina ebijjukizo byayo abalambuzi bajja okulambula ebintu muvaamu ssente ez'obulambuzi ezikulaakulanya Buganda nza wenfunira oba mukoze amalwaliro oba muzimbye amasomero zewenfunira. Siri mulangira siri mumbejja ne buli omu yeetuddeko akayanja bakasaanyaawo olubiri lumusu balutwala amataka g'enkizo bagatwala buli kimba kitwala mwetudde ku baani abagenda okubalabirira ng'obudde bugenze.
nze nno ngenda basaba mu week eno yennyini ngenda basaba oba mukola press conference oba mukola zoom conference oba mukola ki mbasaba n'obuwombeefu abooluganda bakona b'emikwana abalangira n'abambejja abasaava ne banaava mwekube mu kifuba ng'obuganda busaanawo mutuule eyasobya munnaamwe bwe yasoba munne amwetondere mutaase obuganda nammwe empya zammwe n'emituba gyammwe mugizzeemu amaanyi mutebenkere muve mu kusojjogana ng'obwana bw'enjala bw'omba nga nakola ekibituula mutuule ensonga zino muzikanyeko ziveewo tweŋŋanga omulabo omu ayagala okulya obwakabaka bwaffe bumalawo mujjukire nti ekiteeso kya kaloli Charles Peter Mayiga okusanya obwakabaka kisigazzaako emyaka 2 ne mwetuddeko bwe mbanga omuntu omu yasobya mulangira munne mubejja asobya mulemu kiki ekibagaana okutuula nze nno njogedde ebbanga era ndowooza mpulira okwogera kwange kuyinza okuba kunaatera otutuuka we kukoma nange mpumuze ku ngalabi yange obuganda butegere tebaddeyo omusajja alwaniridde buganda ebbanga lyonna ng'ayogedde ensonga zitadde ku mmeeza ebikolwa biganye okuvaayo nkiddamu ebikolwa biganye okuvaayo nze ndi mukopi siri mumbejja siri mulangira naye abalangira mutuuse okutandika okuwa soda ku mikolo mutundeko okuwa caayi abagenyi abazze mu bwakabaka ng'abala muyina zi PhD muyina zi masters mukola mu World Bank abala muyina sente empya ng'ekadde mwetuddeko nze nga ninganga spokesman w'obwakabaka kuba ndi mulangira nange amaanyi ganzigwamu nga tewali kikolebwa bwe munatandika okulwana ng'obukulwana bw'enjala kati ffe ate abakopi bwe mutulabirako tugenda kubeera luddawa nze nno njogeredde ebbanga eriwerako abamu ne bandaba na bubi kati mu butandaba bubi mbasaba mufune olukiiko mutuule bwe mmala otutuula mwogere ensonga zino buli omu asonyiwe munne mweŋŋanga omulabo omu ayagala okusaanya obuganda kino bwe kinaaba kiganye nze sirina wenfiirwa nja kubeera mu likodi bajjajja bange abantu mu kukola omulimu guno nze nnyinza okuba nga omulimu gwe ngutuusizza bwe mba nga mbadde mulanzi muleesi wa obubaka bwange mbutuusizza sijja kutuuka kumera mitaafu nakumera nkufu mu kyenyi ng'abantu beŋŋamba benfudde nampulira zibi ng'abaakasibira embaale gy'obeera nti nze nna wenfuniramu ennyo sina wenfuniramu nnyo ekinnuma kimu nti obulombolombo neno bugenda kufa ekinnuma nti obuganda bugenda kuva ku maapu ekinnuma nti abalina obbuluwandira kwe twandibadde tulabira beesulidde gwa naggamba naye ng'abantu abagenda bafutubbalako bakopi ŋŋanze be mwawa emirimu okukola abafuukidde ekizibu kati ŋŋanze abadde alina obuvunaanyizibwa okubazuukusa baaba nandibanga okuzuukusa kwange ntegedde nti muzuukuse naye ekyokukola bwe kiba kibalemye deni mba nsaano ku mazzi mba sina kye ŋŋenda kukola ebikolwa biba biganye kiba kitegeeza obwakabaka mwabuwaayo n'abaganda mwabawaayo nkiddamu mbasaba abalangira n'abambejja ab'emituba gyonna muddemu mutuule mu mpya zammwe aboolya olufuzi aboolya olulangira mutuule mukwasaganye ensonga z'obujjajja ng'obudde bukyali nze okwogera kwange nandibanga nnyinza okuba nga naatera okufundikira kubanga ndaba tekuvudde mbibala by'amaanyi naye ng'ate nandibanga bennwanira bo tebaagala kwerwanirira nkiddamu nandiba nti bennwanira bandibanga tebaagala kwerwanirira tosobola kuŋŋamba nti mukimanyi luni nti obwakabaka bufugibwa bambowa be bakuuma obwakabaka ng'obwakabaka bukuumibwa magye neetavaayo mulangira alina egenda kukola kyetuyita kwebuuza bano bakola ki wano mu Bulange Mengo bakola ki mu Lubiri neetavaayo wadde ekibinja ky'abalangira genda kebera ku mataka gatundiddwa mwesulire gwe naggamba neetavaayo balangira bonna genda mu Buganda Land Board kugisibako nvumbo mwesulire gwe naggamba Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okubonaabona nga teri wadde omulangira n'omubejja agenze mulambulako nakumanyi kyaliko akayanja kamwanga ne katuuka okusaanawo nga teri wadde omulangira dde omumbejja yenyeenya mwe kennyini mukimanyi nti ekimala eggobe mu kibya oba ekimala empaka oba ekijjawo empaka zonna gaba mazima na bwenkanya nzize mbalambulula ensonga zino ku myaka gye nnina nga mbategeeza mu abantu bakulu abansinga nti ekintu kiri ABCD kiri simple muganya okutegeera
mumanyi eki kye bayita ensowole zisaanyawo famire muyina ensowole zibalemye okubaka okuzituuza mu zigambe gundi ensonga eri ABCD nze nno nina ekintu kimu njala kubulira ekintu oba onkyawa naye oluvannyuma naye oba ofudde ogada musajja ono yaŋŋamba ekigambo kino kyali kituufu nze mba nfunye credit gye mbandaze oba nfudde oba wendi mba nfunye credit bwe mba nsobodde okwogera ensonga zino n'enzituukiriza ng'ensowole muzimanyi ebizibu bakola mubimanyi bakubye abantu ku mataka bassa abantu mmwe kennyini batuuse n'obasosola nge temusobola kuvaayo kwerwanira kumanya nti Bwakabaka busaanawo then omulimu gwange mba mbutuukiriza era omulimu bajjajja ngo bantuma nze ogwange ngumaze kwali kubazza okusa nakubaleekera bubaka so bwemba nga temusobola kutuula kusolvinga nsonga zino nga mmwe kennyini ate mwekuba empawa mufuuse muli mu kkobaane na Mayiga okutwala Obuganda n'okusanyawo ettaka lya Buganda n'Abaganda kiba kitegeeza nti Abaganda bajjajjaffe abaakekeza ennyago okugaziya Obuganda obujja bwali nga buli mu kakolido okubutuusayo buli bafiira bwerere nkiddamu nejjajja wange Lumbuye gwe banzibulamu ayinza okuba nga yafiira bwerere ng'abambejja n'abalangira abaliwo na baafuuka biwempe babitoogo abatasobola dde okuvaamu omwasi abalangira baabeeranga ndagi temalaga kubwako bulimbazi abalangira ne mufunya emikono ne mugiteeka mu mpale ne mutambula balangira ki abambejja ne mwetuulako muli bambejja ki nga nfundikira njala kubalekera obubaka buno ate obubaka buno olugero luno lwatukirira bulungi ku Bwakabaka bwa Buganda era ali mulangira bagamba nti Kayemba Nantabuulirwa oba Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba abalangira n'abambejja bwe mubanga ebigambo ebyogeddwa ebbanga lyonna nti Obwakabaka busaanawo temusobola kusitukiramu then twandibanga Obuganda buli mu matigga era nga n'olumbe lwayabwa Mukama bankumira takumira mpeera ne Ssaabasajja Kabaka magulu nyondo yonna gy'oli Mukama kingiriza abalabe bo osuuke emitego gy'abalabe bonna wepo ofune embavu ekyusa obukulembeze obuli emmengo obukulembeze obuli emmengo buba tebukyuse ndowooza twandibanga tukootakoota mu Gaalumonde ekirala bw'obanga obuyinza obwakuweebwa bajjajjaabo nga n'abalangira bakukingiriza n'empewo z'abajjajjaabo zenzimwe ezakulagira okuwa abampemba obuyinza nsaba n'obuwombeefu abampemba abo mbakunkumula omukono mu kibya buli nsonga ejja kudda gy'erina okubeera bwe banaasigala awo nga baga nti baweereza Obuganda nga bali mu bwonoona fe aboogera tuba tukootakoota mu Gaalumonde era njagala obbawa obubaka buno busimbayo nti ku lwa Buganda ne bajjajjaffe fe abazzukulu twogedde ebikolwa bisigadde balangira n'abambejja n'obuyinza obwabaweerwa bajjajjaabwe muba temusituse temunenyanga abakopi kubanga abakopi tukoze omulimu ogwaffe Mukama bakuume atakuumira mpeera Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.